teekako omukono. N'agamba tekiyinzika, maama tekisoboka, wakiri muntwalo. Ssekabaka ne bamutwala mu buwaŋŋanguse. Ojja tuweerezaako ssebo. Kaakati twogedde oba kaakati ekyo kankiteeke mu maaso katijje mu maaso katijje mu maaso nga nyongera okukyogerako. Okulonda kwali kwa mbirigo, okulonda kwali gawanyire, ne tulonda omuntu omukyamu olw'okubanga twalinda musota mu Buganda. Ngwita musota nze ku lwange wenjogerera kaakati, ngwita musota kubanga b'Abaganda baali mabega wa Ssaabasajja, tetujja kulonda. Ndowooza abasobola okumanya kye ŋŋamba mukimanyi bulungi nnyo. Okwo kwe kubonaabona kaakati kwe tulimu, olw'okubanga Obuganda bwayubuluzibwamu ne tuba nga tetusobola kubeera kinywa, kubeera muganda, kubeera wamu tulimu. Wow. Akati emyaka gyonna kubeera kubaddewo, tekubaddeewo, kufugira mu emergency, kulonda kuzze, okwenjwanjwa kwonna n'okutuusa essaawa ya leero nga kwanjwanjwa. Kakati bannaffe ate Abaganda ku ssaawa eno wenjogerera, ate kakati be basituse be bavuddeyo campaign 2016 kwesimbawo. Gilbert Bukenya amawulire mugasomyeko nti ngenda kwesimbawo mu kulonda 2016 avuganye ne Museveni, ate nga y'omu yeeyogeranga nga tebannakunkumula mukono mu kibya, yeeyogeranga nti nze Museveni ng'akyali mu bukulembeze nti siyinza kwesimbawo, sigenda kumuvuganya. Y'omu. Bannange bassebo ne bannyabo, oyo ddala ddala ye mukulembeze nga bwe tunoonya abakulembeze. Talina akatono. Kambawo ebyafaayo bye mumanyi mu kitabo ekitukuvu. Yesu bwe yatandika okubuulira enjiri, ekiseera kyatuuka ne bamukyawa. Mu bwakabaka obwa Ruumi, Kaisaali yali ku ntikko. Mu kiseera omufuzi gavana eyali afuga mu nsi eya Palestine oba eya Isirayiri eyali Piraato. Omusango gwatwalibwa mu kooti ogw'okusalira Yesu omusango okujeemesa abantu. Baamutwala mu kooti, naye Piraato n'agamba nti bannange, nze ono omusajja simulabako musango ogumuvunaanya gumussa, simulaba nti alina obulabe ku bwakabaka bwa Roma. Bannaddiini n'Abayisirayiri abalala ne bagamba nti oba nga tosobola ojja kubeera ng'oli mulabe wa Kaisaali, mukomerere. Kino ngenda kugezesa ekyafaayo kino ekiri mu Bayibuli ne mu Buganda. Wow. Waliwo abateeseza Sebo yongera okuterezaamu katono ssebo, tereramuko, genda maaso. Aliwo kaakati ajja kulagira timugende mulonde. Ssaabasajja kakati nteredde nti Ssaabasajja ajja kulagira Obuganda bugende bulonde. Ssaabasajja agenda kumuteeka mu kifo kya Piraato. Kaisaali gyali
yeyo Museveni. Kaisaali ajja kukola kyonna kyasobola okuyita mu Piraato okukkiriza Abaganda balonde. Nze nga bwendi kakati nga bwe mbabuuza Abaganda, singa ekyo kinaabaawo nga ffe tumaze okugamba nti ddala okulonda tekujja kusoboka kubeerawo, Ssaabasajja n'agamba nti tulonde ddala Abaganda tunaagenda kubanga ffe tujja kukkiriza. Abaganda bategedde tebajja kugenda, Abaganda abana batategedde bajja kugenda oba bayita Abaganda. Eso kakati awo wetubeeredde mu masaŋŋanzira nti ajja kunyigirizibwa nga mulombo bwakyogera nti bannange Ssaabasajja ali mu kiseera kizibu kubanga Buganda yerina bulooka ey'okulonda, yerina bulooka enzito mu kulonda. Singa Buganda tugaana ffenna Abaganda ne tugaana okulonda kubeera Gadibenga lye 2016. Naye singa tuba abali mu kibiina kino, abali mu lukiiko luno bazzukulu ba Buganda, tunasaasaanya enjiri ne tuyigiriza nga inginiya naye bwakikakiriza nti tuyigirize bannange abantu, tuyigirize Abaganda nti okulonda tetulina kye tugenda kukugjamu okuggyako nga tumaze okwenyweza. Ekyembi eddiini zijja kuyingiramu okubeera ana tetujja gakkirizaganwa gwe bakoze pulaani bakoze. Tulina okulwana okusimbira ddala Nakakongo, emitwe gyaffe tusimbe Nakakongo, n'amakuli tugasimbe. Okulonda kuleme kubeerawo oba Abaganda tuleme kulonda okujjako ngabyo Abaganda Buganda bye tumanyi nti bino bijja okutuleetera emirembe mu Buganda ne Uganda yonna nga bituukiriziddwa. Okwo kwe kuteesa kwange ogwaleero mbuguumiridde n'oŋŋamba kino kyekiseera bannange. Mpulidde ng'ekinyegeyege kinkutte okutandika campaign naffe okutandika kakuyege ow'okulaba nti okulonda tuyigiriza Abaganda n'aba Uganda abalala wanaalabukira nti okulonda tekujja kutugasa 2016 era tujja kuba nga tudda mu bulumi obuyitirivu ng'amawulire ge musomyeko. Mpulidde ennaku bassebo ne bannyabo, mpulidde olunaku lwe nsomye ku mawulire nti omugenzi Kateegaya alina abadde ne sikwe ya mayiro z'ettaka ekabula 3. Ndoza amawulire mugasomyeko. Sikwe ya mayiro z'ettaka mu Buganda ekabula 3 namba. Ssaabasajja Kabaka. Kale bannange bwe mubanga Abaganda ekyo mukyagala kigende mu maaso, akenda kajja kusingawo, Buganda yonna egenda ezikirire. Okuteesa kwange Ssaabasajja awangaale. Agondegonde Ssaabasajja Kabaka. Okwo kwe kubadde okuteesa kwa Reverend Nakabaale. Gagamba okulonda tekuliimu makulu. Kubanga ko tulina okumanya entegeka yaako n'engeri gye tugenda okusomesa nga tukubaganya ebirowoozo nga twebuuza. Kubanga bo bajja okubeera nga balina ekigendererwa, bajja kuleetamu amakulu n'ebirabo simanye enguzi byonna bijja kubeera nga bikola ki bikolebwa okulonda kubeewo. Naye akazindaalo kankaddize muganda wange obedda akuba ekkalaamu awo ku bigambo bya Nakabaale. Sebo Ssaabasajja Kabaka awangaale, sebo Buganda tebwasaba akazindaalo kako. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale, nonkubadde ng'obudde bugenda butukonkona kuwankaaki, naye amasimu gaffe tuligana zonna zikyali nzigule. Essimu yaffe eri noti 44
2.8 9 72998. Skype yaffe yeyiyo ngabo ya Buganda. Waliwo munaffe awulugumya olukomo katumufune. Sebo oba nnyabo oli ku leedi y'Abaganda Babaka, tukusaba tuwule kumanyako ne wajjo sinzidde otukubire munaffe. Twesimye bwesiini okuddamu kunjala ate. Nga njagala okwebaza abateesa abavuddeko waggulu awo. Nange njagala nange njakubeera nga Reverand bwagambye nti negeginga ekimukutte naye nange era kimukutte. Ekagala nyongereko ku bintu ebimu